Jose Chameleon gwe bayita ebimanya amatuufu Joseph Mayanja ne kojjange omulala Douglas Seguya amanyiddwa nga Wiizo, naye ate ne jjajjange mukyala Mayanja azaala bano. Omanyi ndaba wano abato tebamanyi bintu bino. Azaala maama wo abeera jjajjaawo, kojjaawo azaala maama wo kyava abeera jjajjaawo, mukyala we kyava abeera jjajjaawo. Akati mwami Mayanja azaala bano kojjange kuba Wangabi, mukyala we aba jjajjange, naye ye Wanyonyi Nyange. Nsanyuse okulaba n'abalala be muzze nabo. Omukyalo olindoza wa Lugave yazaala oba omukyalo ono ono gwe bayita Bigi. Nsanyuse nnyo okulaba ku Bigi, mbadde mpulira muwulire. Si kya bulijjo okufuna bapromota abakyala, naye ndowooza ono y'omu ku bo. Abalala bajja kubatubuulira naye nabo nsanyuse okubalaba. Nsanyuse okwaniriza bannabitone naddala nga akutte bendera kakati ye Jose Chameleon. Sooka nkwebaza emyaka gy'omaze mu kisaawe eky'okuyimba mingi, n'osigala ku maini. Si kyangu okubanga otambuza ekitone n'osigala ku maini okumala ebbanga eggwanvu, kubanga tukimanyi bulijjo nti Jose Chameleon bw'anaafulumya oluyimba emirundi gyonna abantu luba lugenda kubawoomera. Tukimanyi bulungi nti bw'aba anaakyamusa abantu. Naliko mu kifo Forest Mall bwe yatuuka, nali ngenze kuwummuzaamu. Bwe yatuuka Forest Mall yonna n'ekyankalana, bintu byonna ne byesulika kubanga atuuse. Kale ekyo kiba kitone.